Sajja kirizibwa okuza enviiri n'okusiba enviiri oba nedda? Enviiri y'omusajja kuzikuza minal umuri aljaiza. Ekimu ku bintu ebikkirizibwa. Waddembe okuzisalako, waddembe okuzireka. Okuggyako nga ziyitiridde ziraga ekifaananyi ekitali kirungi, taziyonja. Man kana lahu shaab falyukrimu, alina enviiri falyukrimu, aziwa ekitiibwa, azisanirire, alabike bulungi. Naam. Nabbi sallallahu alaihi wasallam, naam, enviiri ze zaali zigwawa? Zigwa ku bibegabega. Wadakhala Makka, nayingira Makka nga zina arba au thalatha, oba bagamba aqais oba aqais, aziranze zirina ebigundi bimeka? Bisatu. Bina. Kati omusajja okusiba enviiri n'obutazisiba, ekyo tutunuulira okuzikuza n'embeera gye zibaamu, tutunuulira ebintu obuteefaananyiriza bwonoonefu, butalaga kifaananyi kibi, butaawukana na kalica yeewaabwe. Ebyo byonna biri minal umuri. Naam. Kyekimu ku bigambo bye tutunuulira kalica. Bw'owangaalira baba abasajja basiba, ate omukyala tosiba. Baba baziranga ne bakola emiguwa abasajja ng'abakyala tebakikola, bonna baba bakikola, tekirina buzibu. Kati eno ewaffe kalica yaffe, omusajja tasiba nviiri, omusajja tawumula matu, afaanana bw'atyo, bamwewuunya nnyo. Aba mukhanith nakyesunga, si musajja era tumulabamu akabonero akabi nti ayinza okuba akola biri ebyakolebwa abantu baani n'olwekyo tekirina buzibu okukuza enviiri kasita oba nga ozirongoosa, kasita oba nti kalica yammwe mukuza, kasita oba nga tezeefaananyiriza baki. Kati ng'ezi ennaku zino bazigira ne baziteekamu ebintu nezikola ki, nezikwata nga bw'obalaba. Ekyo ate ffe abasiraamu tetusaana kikola kuba kirimu okwefaananyiriza aboonoonefu. Naam.